kubuliri otumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola nti omaka gweddeko yenkoli nti lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu infestation mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajati Farida station mayanja mumanyi yatulagiri natugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya naddala ng'omaze okumanya ebigendererwa oyewukananga n'omuntu ng'olabidde ddala nti taleseeyo mukulu mabega kugenda kumuzza kakati nange kyenjagala kino ekikazi kigende kive wano oli talina kimuzza wano kuba panza olukwera zahalo genda bindekere naye anti ekinuma munaye nange biveeko wadde ki neeraliikirira kuba nze nfuga nze firimu sita maali gana amaka gange okisege gwe kyoba omanya ngaagaliza buli kitungi kyereere gwe muleke yakale nasigalawo naye fula nendowoozaamu tunula olina olagawa ange ndagawa gwe muleke abiri Hajati mbadde ndisaba kwegayirira bwegayizi n'omutima mulungi nze balo atagenda kwawukana naawe ekyobadde naye mbadde nsaba omponye komera ebyaki ati kikukyengenda okutuusaako otuusa okuzi nze sikwagalangako ngenda kutandika butandisa sikukwananga gwe nsaba nkukwana nawe gwolinyumiza abantu nti eri embwa ya Haji ekwana Hajati ngenda kukwagala ogenda mu wakafuluma ngonaana kutambula bigere 10 wera bibigo byova ekyo nawe nsobola okikola ku kino ekyabaddewo ne ku gye wakoze wallahi yamugulinga yanongosezaamu akatima akakwana nze mwana wange buli gwenda bakati ndaba ntunulira omukazi bwebagamba nti budalabika buli ndabange ekinankani ekiti ky'omubuca kino kyebatemerako Zahara be yakutuuzizzaako oba okyanoonya si Zahara gwate gwe wakintuusizzaako nze ekyo sikirabangako nga mukazi alwanirira amaka ge nga bwobadde ogalwanirira n'ogumira buli kimu nenkola kino n'oguma nendowooza nti kino kyenkoze Hajati agenze nze waliwo nabimanyi nti wagenze kendasanga amakesi ng'ogapanze yamunotula kakati nno tobyewaliramu sinyumirwa nti nyumirwa nti ntaze kino ntaze kiri let me tell you something omukazi agenda okunoba ng'alina ebintu bingi byakuŋŋaanyiza kati kujja kuddaano wenyoole weewaane olwanidde amaka gwe tomanyi nti buli wookola ekintu ku mutima gwange obaako ky'omegulako bwe neekubidde mutima nga sinnagomogola nnyo gwe wemwenyulukuse naye gwe kyoba omanya nti osigazza omukisa nkubuli ogwo ogusigadde guyinza okubeerawo paka Allah lwali tujjulula inshallah anti kuba kakati engeri gye ngenda okukwagalamu
ngenda omanyibo omuntu ayokya gonja nti bwamala omuntu bamuteka nga abere katojo kubeera ngo muno nkubuli muri muno bomanyi gerageranya ebika bya sente teka wano dollar wano pound wali euro kati gwa abantu ze balulukira ero jakulaba kibalulukira bwenje okubeera nga ndulukira euro yange tenzirukako euro yange bagitwala gwenja kubika omanyi babika bebe mu biseere omanyi boyogera nnyo obuzi ko yeshaga kunya na nkugambe nze naze no kati omukwano gwo gumbunye ebijja ulaba tuyonjere ndabe mali nanga mbwa goli na magezi nze nakwewunya hajja tuli na magezi bituse muno okuvuma wallahi musiru gwe wapanga ekintu buli muntu ngakiriza bakiriza kero leta gatunda nawe haji oi mbongo wakorote no mukazi no muleka wali no tandiko kuwunja odeno oderi okwanono kwano ukono mukazi naye banange ndi musiru nteko kuba ndiko kichawo kakati kale bakazi bakambaleke bumuba bakwetuga mu ituge guno mukisa ogusigadde sijja kumugumugora ko wada unity nsigaza mu katono ka unity nsigaza kako kamu sijja kano gora ko point wademu ya hajja tuli mukazi ni nzembadde mmanyi oba oli eri nti oba oli mukusaba transport kati oli wano okuba miranga tolina gyolaga wavaawo Jadi dia dua apa? Naik mana menang ini baju singa, Bamanirenda. Ya dia omong ya aji singa moyo musajja. Musajja nyune baju tu ala tatu ina wa kusula wana. Tu buli chimu chonna. Kakati yera banaye. Kakati omuntu omanyi nakuyo, no manya je wava. No funa wo gamita abo bano wanage mfunye obudamu. Era jati nali kuddembe. Ate nodda mbinferi ekisibu. Ajati sibirimu omukazi omukulu nodda mukolenko. Ajati sina luko. Omukazi omukulu nodda mubuyekera. Ajati sola kuyekera. Omukazi omukulu nodda mukuwamba. Ajati sola kuwamba. Kakati go wali olowooza ntinze nsobola okubaleka. Ajati ne muwamba bakaga ngenzi. Ajati nze sabirimu. Omwana oyo amuziba kakatula munazibanga mugawa. Olayira. Sekuli ajati. Nasibanga mugane mugawa ajati. Omwana oli badde ki obadde obudamu. Natusinzeza. Bwera byali bikuluma nnyo. Nyaba apalaparanya. Bwera byali bikuluma nnyo. Lwaki walaba nganga alina olukwe adda mu kino. Lwaki tewangambanga. Ajati. Nze nakunonyanga goddoko yengo kambalero ngenda kwebaka mangu lero ajati sina budde sina zira bamuza. Ajati. Zira bamuza. Buchanga kalantine ntandika nali ngenda kukola nga ngenda. Ajati kwa manje wali olakaze wali wagamba ngati ogenda kusubula bintu era no ngamba ogenda kuleta munyo. Kuleta munyo kusubula munyo ntunda munyo. Ajati wagamba ngati oyagala byalejo oyagala byawamu. No ngamba ogenda kuleta sukali. Na bisubula ngabule lunako. Ajati nze ebadaja ajati bwagendanga wa tibulanga. Omukazi omukulu notufuna mu kafansoni. Ndowoozaako nga nze muwalawo. Ajati nakyo kyekisinga okunuma. Notugamba nti kale bwandi badde ogamba kitwale nti ndi muwalawo. Ajati era oli muwala wange. Sikwegaana. Sinza nakugaana batu ndi ajati si muwala wange. Wali muwala wange. Ajati kankubuulire kino kigamba. Lwako tomanyi kumanya. Naye nze amaziba gakatona nakulwanirira. Naye gwe gatosobola kiti. Munnange mama mundaba nti nno nsirika ne muza kusinga amagezi ziraba muzaale. Gwanna amagezi kwentudde. Owulidde? Ajati. Ate ovanga ku muntu atendeza mu Katonda obutamuvaako. Ajati era kituufu nze sinza kukkanya kubanga era n'akabina kanene otuuza. Kati biko akabina kakwatagalira wana amagezi. Ajati akabina akuwera n'amagezi era okatuuzaako wali n'okatereezaaka wansi era. Mulinga bwe nakobwa ebintu by'oggwe ziraba muzaale ebintu by'empesezaamu bingi. Ajati. Nendako. Ogambye mbu wali onemerwa nnyo. Ajati. Muwala we yatukuwa embi wakola bw'oti. Ajati. Omwana kanende manjono nekwa. Ne usule mwanjo na jana nejiza. Twala abatika msayi wa malamu buze. Nti wanu wabadde ziraba muzaale. Wanjita Ajati. Wera bidinti nakola bana basuga yingo. Yimedda mulyango. Nero kutukirako. Kale, mujja mutugobe. Baba wana. Bali matima kagafe. Omao Ajati. Nze. Okakasa. Nze nalini nacha mpunyezeko. Nze yagamba ngati mwana gova ku Ajati.
ne mugamba mwana gwo tokuba hajati mwana gwo tomanyira abantu bawa muza wanje haji tugende mpola bwe bampamba wakola wochi wagenda ku polisi kuwaba hajati haji bwe yajja wamugamba je mwampamba je mwanteeka hajati okimanyi tize nagamba haji okimanyi tize namugamba ndi mugali omwana bwamala okusiba emigwa nakuleeta ng'akuwalabanya nze kenyini nesituka wano neziruka emisire mingi nnyo nasoka ne mugamba yasiba waliwa nati ne mugamba mwana gwo ne nyiga gamba bwe mwansiba nani wankolera olukwe zira wankolera olukwe nofuka anyumikirizamu nefanyumikirizamu hajati ekyo tekyali bwe kito era ffe twatunyumya mbozi nga nawe buli tuginyumya bulijjo omwana natufutuka emabega natukola ekikyamu nga nange sikitegedde nokola woki hajati ogamba yewamba gweka nange yampanga nze kenyini ondaba nasibe emiguwa ngenda okudda ati engulu mwandaba nawe akusibye emiguwa omwana nasooka mbalula oluyi nengweri bwengo wansi nenga nange situdde ne mugaba kangende ku polisi oba si kyekyo ngende kwerosi kankuba n'endulu abantu bajje wano watiri okimanyi nti nze kenyini nange omwana yasiba nenyweza bwati nengwa bwe mmala okugwa nesituka wansi nenga nti mwana gwo tumanyidde nnyo ate hajja tosibye waki omwana amazima ga Katonda mugulu bwe nalaba so nepulya nga kinsuseeko okimanyi nze kenyini nadduka emisire nengenda ku polisi nekupala endulu eri akusibye emiguwa maama oli firimu sita wajesumulako oti ani gulimba mbalamu amagezi hajja tinawulira nze nemu okwesumulako wesumule nga nzezagu olowooza isoti yasiba bigere olowooza yasiba mikono wa ng'alowooza nfudde nti olwo nange ndi mufu ne mugamba nze ndaba abakuwalabanya ati akuwoza ensobi nefuluma emisinde nendyoka nziruka emisinde hajati paka ku polisi olukumbuka kuno yakuli ogambe nawe yakuba kalifu ego obutwa hajati oba tukimanyi obutwa era wata banabobuza mu mubiri tugenze kati babukozaamu maama nze bora neyosamu nakamulali sinaba sha hajati kankubuli ohaji nemugamba haja ambuuza hajati aliwa nemugati hajati okimanyi omukazi omwana yamusibye nomubulira hatuwasi yajja oba amugamba lwaki yajja najja yajja nanoonya nangati kati gwokwata eno nze nkwata eno nange nenkwata eno ye nakwata eno